byebyo nno ndozo tubenga tutandikirawo. Wiki ewedde twaleka ebintu bingi nnyo naye ndoza tusooke tutandikire ku champion Gudo ono. Kaakati omanyi ebintu bino nze nekye nazudde nti buli kampu nnwanyi. Kaakati nakola interview ya Taata champion Gudo. Najja nenkiklarifyinga lwakuba nti kati mwemina kimwagala owulire niwe. Clip ya Nazana Muzala mu 1995 yakyogera nina maana nakikolectinga. Naye oli n'akasalamu ke kasinze okutambula actually abantu ne interview yadda tebagala gidaba. Bale ekyo kyaliwo. Naye Taata champion Gudo muyimbi. Era kadonka mwa muyimba era bwe twamutukirira n'atukakasa n'atugamba nti nze ndi muyimbi era n'abamu ku bayimbi b'eggwanga bammanyi era example gye yatuwa ya full figure. Wadde full figure yamwegaana n'amugamba musajja mukunyira so kubanga yayimbako naye. Kati simanyi bakiri ku myaka oba kiriwa kuba tasi muyimbi. Ekyo nakyo ne tukirekaawo. Naye bangambye yagenze mu studio era essaawa yonna Taata champion Gudo abayiwa mu hiiti. Kampala ono nze nkubuulira. Uganda eno buli kimu kisoboka. Kati Taata yayingidde studio era nga ya recordings oluyimba olusooka essaawa yonna tugenda tandika kumukyazanga muyimbi. Yaŋŋamba amuyita Mr. Frigo. Bangamba Mr. Frigo kakati ndowooza Taata just nga marketing nga ne betulabeeka abazze osobola okwegatta ka Frigo Gudo. Osobola okweyita Frigo Gudo. Nga oli weyeyita fresh daddy. Ate osobola n'okweyita Gudo daddy. Oba kale champion daddy. So kweta champion daddy. Netujjako eryafu kubadde likola bulungi abantu bayinza okukwerabira. Soka mpemuko ku sample tulengeri jawulikika mu liya sabo yajja n'ayimba akapeera n'akayimbira ddala. Kati soka mpeeko awo tulabe. Kazibe kapo munasigaza omulimu ono kadonka mugwa kubanga talabwangako. Kati abayimbi balina okutya Kazibe kapo Mathias Walukaga buli wakadonka mwali awo segulira tusimbula mbalasi sawa ono tusimbula kati mbalasi gwe tuleeta. Era champion Gudo nakola fresh kid kye yakola nakwala kitawe namuteeka ku kibegabega namwanjulira eri abantu mu industry. Ngemera bwetu boyinza okugiraba. So kakati champion Gudo abadde yaddayo Kawempe onako olweggulo alien skin yasimbudde eggaali ye okugenda okubeera nga ate anonayo omwana gyakola ki gyabadde era eggaali yabadde y'amaanyi nnyo then yamugjeeyo ne bagenda ne bakola sheruweera eyo sokompe. Champion Gudo nalengera muleke waawe kati kamabuli ekyama ky'omunda era nga mayi taata we kwali naye taata we alina statement gye yakoze nenda gamba okuba kuwera ennemba kamuloni tuwere ennembe kubanga kutemera masanga gaayo champion kankolekeraani kankolekeri taatawo naye alina statement yakoze yokeyandaze nti nno tasobola kubeera naye ennaku essatu. Message yino wangi bagambe bamugambye wano wobeera opangisaawo yagambye wano mama nga eyampaawo kasita namugambye yakuwasizawo mukyala wange Kadija. Opangisawo wano wa mama wange eyandeka mbeerewo nga mugambye tinjagala mbeere ne mukazi wange Kadija mama w'abaana bange.
Osanyuse nnyo okukola ki? Nga Joe alien skin agenda okubanga ate picking a champion Gudo then we yavuddeyo n'agenda naye ku concert gyabadde naye show gyabadde nayo Eruwero. Kakati over the weekend nakubidde ku eyandibadde nga brother wa champion Gudo bamuyita Tabo Champ n'abaana balina amannya ennaku zino bamuyita Swaba Champ. Amita Swaba Champ netufuna mu kachati awo kakati ekisooka bwe nakola interview eyo truth be told ndowooza interviews ezaali zasooka okukolebwa ku Taata zaali zeebakiramu ku side emu so ndowooza nga tewali interview egenderera ku oba kuŋŋambe kulwanira ekyo kati ebyo mbijja mu bantu egenderera kulwanira champion Gudo ng'omuntu non necessarily tulina kulwanira champion Gudo naye muto ye minor mu bino ebintu byonna. Taata muntu mukulu ali mu future ye, alien skin ali mu future ye, abaagala okumuwa basali bali mu future yaabwe. So kakati champion Gudo yatanamanya na future ye bwe ina kulabika wadde nga tubulamu bwalimu future y'abantu abamu gye baagala obbeeramu. Kakati naye mchenjala maybe otelezaamu nti intention yange teyali ya kukunamya Taata. So kivula nti sina kyenna salamu sina kyenna gattamu. Wala byonna bye nabibuuza bwe nabikola ki bwe nabirekamu. Then abantu bone basalamu bye byabasanyusa. Kubanga nange bwe mbeera ku side egamba nti watuyambi n'otalabisa Taata champion Gudo nsobola okulabikako mba ndabise mu kifaananyi kye kimu nga n'abalala bemutayagala. Ate obiki kyali ekigendererwa kyange naye nga byonna bwe nabibuuza bwe nabiteekamu sajja musaayongeramu. Kakati naye mu byonna mu observation yange ekisooka waliwo obwetaavu bwa Taata okukwatagana ne maama. Ekyo kintu kikulu nnyo yala kibagambira ku TV nti singa side ya Taata esigala ng'eri yokka ne side ya maama nesigala ng'eri yokka champion Gudo ayinza obutafuna freedom ye ya lubeerera ajja kusigala nga bamutawaanya. So eyo observation najabeera bwe nakubidde Swaba Champ namugambye wakati mu byonna bye muyitamu ekisooka obusungu mu busebbali kati era kanziremu nkibagambe obusungu mu busebbali munoonye muzeeyi then ne maama mumugambe akkiriziganye ne Taata mu ngeri gye bakkiriziganyizaamu. Omanyi life is very funny ekyo ngenda kigamba naawe ali awo andaba nti mu nsi ebintu bye tulinako okusalawo tetulina kusalawo ku bazadde. Saasalawo ku bazadde banzaala nga naye bw'otaasalawo ku muzadde yakuzaala. Kati ekintu ky'otalinaako kusalawo ebiseera ebisinga obaako okibaako ne control ntono. Kyovula tubeeraawo ne wabaawo omukyala azze mu gomesi nze abange bonna bazadde mbamanyi. Naye kati kaŋŋamba omukyala simumanyi muzadde anzaala omukyala simumanyi. Naye ne bagamba nti waliwo omukyala ali ku geeti awo ayambadde ka gomesi ayagala kukulaba. Naye tuka ku gomesi nga y'omukyala gwe bandaga ye yansuulawo. Ng'akomyewo after 25 years nti mwana wange mbadde nkunoonya naye olumbe lumu nyagala kunzijanjaba. The first question kyogenda okwebuuza naye kakati nze gwezza okujjanjaba wandekawo nga ndi mwana muto wali onsubira kukula ntya. Naye bwe tumala okwetooloola awo bwetu tuyajja bbaawo akugamba munaye kasita ye nnyoko
kasita munnange teyakutuulira, kasita munnange teyakujjaamu, ogenda okumaliriza nga batandise okusaidinga n'omuzadde, so omuzadde asigala muki amuzadde. Kakati mweyo embeera taata mu mbeera yonna gy'alimu mukwatagane naye ku lw'obulungi bw'omwana. Naye kitu kyenayogera ngenda kukiddamu nti ku zino sayidi zonna ezibbinkana, eya taata, eya mama, eya Alien Skin, eya Kampala Parents, Team Cats n'ebifaanaganako bwe bityo, ezo sayidi tezirina kuwangula. Omuntu alina owangula alina kuba champion Gudo. Singa wabaawo awangula atali champion Gudo, kitegeeza nti oba weeyagaliza wekka oba okola bigasa ggwe. Taata talina kuwangula, mama talina kuwangula, Alien talina kuwangula, Kampala Parents balina kuwangula. Champion Gudo yalina okuwangula. Eyo gundi esooka. Then era throughout the weekend abantu abamu ne munyiiga nga mulina TV gye munyiiga, agenda it is not okay. Kubanga nabo nzowooza nabo bakikola si mu mutima mubi. So with time bajja kutereezaamu, just okweyongera okwewabula nti mu byonna bye tukola tufuba okulaba nga omwana champion Gudo tafiirwa. Kubanga ye maina akyali mwana muto, bamuzaala 2015, kitegeeza nti 5+3 balina emyaka 8, aba akyali mwana muto nnyo. So kakati mu byonna bye tugezaako okukola tufuba okulaba nga tetumutuulira, kuba bwe tumutuulira tuba tulina future y'omwana gye tukoze eki gye tusse. So naye ndowooza katusubire nti bijja kutambula bulungi, ate gye bujja mu maaso awo omwana addeyo asome, ne taata akole by'alina okukola. Ndowooza kyekyo. Kale awo